Yes, webali kubanga okyali ku Redison TV, webali kubanga okyatugoberera ndala gwe ya subscribinga. Nyongera kwebaza webali kubanga otambula naffe mu mbeera yonna. Ate essaawa eno yennyini munzikirize nsooke mbabuuzeeko okuva mu bitundu by'ensi ebyenjawulo yonna gy'osinzira okubanga otugoberera, wasuze otya wasiibye otya okusinziira ku ssaawa n'ensi gy'osinziira okubanga ogoberera Redison TV. Njagala okutegeeza ennaku z'omwezi olwaliiro ziri 28 mwezi gwa Desemba omwaka 2023 gwe tuli mu kubanga tumalako. Ennaku z'omwezi nga bwe nabagambye ejjo mu ka update ke nataddeyo olunaku olw'ejjo obwadde bwa kawungeezi nti olunaku olwaleero ng'ennaku z'omwezi 28 lwe tugenda okubanga tusabira omugenzi amanyiddwa nga Ssenteza Kalibala. Omusajja oyo bambi naye nga olwaleero munzikirize mbategeeze nti mukawefube ogw'okwongera okubanga tuzaamu amaanyi abafamire ya Franka, abaana basazeewo ne bakola ate ekyenjawulo nga bw'olaba mu kapande ako Ssenteza Road, essaawa yonna ekkuba erigenda sayidi zeeyo ku kitundu Kyewaabwe. Abaana basazeewo nti waakiri ono talina tuva ku maaso kubanga yafa nga tulaba abasajja baamulinnya. Ekimotoka kya poliisi oba ekya military kye nakutegeezezaako ekiyina ennamba eri H4DF 2382 oba 2382 H4DF. Kimotoka kyali kya military era bw'okisanga somewhere, w'okisanga ewantu wonna omanya ekyo kyekimotoka ekyasaanyaawo Ssenteza Kalibala, omu ku baali abakuumi ba Robert Kyagulanyi Ssentamu naddala mu kampeyini eza 2021. Poliisi yo era nabadde njagala okutegeeza nti olunaku lwajjo poliisi yo yategeeza yavaayo nekola kiripooti kyayo ekitaliiyo nga bw'okimanyi bwe zeekola ku bantu naddala abasinga obungi boolaba mu kifaananyi ekyo, abasinga abazze bafa nti baleeta statement just nti ku mulamwa gwa kuleeta statement, naye ng'abasinga baleeta statement nga tezikwataganira ddala n'ekyo ekyali kibadde ku ssiini. Ssenteza bwe yafa, Uganda Police yavaayo neetegeeza nti Franka yava ku mmotoka eyali etambula. Nti yali ku mmotoka ng'etambula, bw'era n'ava ku mmotoka n'agwa. Mbwe mmotoka ya UPDF oba ya military yagenda okutuuka nga Frank already amaze okuba ng'akola ki, ng'afa. Bino byonna baabiwakanya. Era nga Robert Kyagulanyi Ssentamu ye yategeeza ate nga n'abasinga obungi mwaliwo mwabiraba. Omusajja yali amanyiddwa nga Ashraf Kasirye Miracle, eyali ripoota oba eyali akwata kamera eya Ghetto TV mu biseera bya kalulu, yakubwa essasi ku mutwe. Era ng'essasi eryo kyali kitegeerekese nti lyali litagetinze Robert Kyagulanyi Ssentamu kubanga Kasirye Ashraf Miracle ye yali emabega wa Robert Kyagulanyi Ssentamu era ye yamutambuliranga emabega mu kampeyini zonna. Kati olwaleero nga we mulaba omwana amanyiddwa nga Ronald Mugenyi Buganda, oyo kati yamutambulirako. Naye kati ekifo ekyo kyatera okubeeramu ng'akutte kamera ya Ghetto TV yali Ashraf Kasirye. Kati essasi eryo lyali litagetinze Robert Kyagulanyi Ssentamu bwe yakwata Ashraf Kasirye, embeera n'ekyuka. Robert Kyagulanyi Ssentamu n'asalawo kampeyini kanzisuspendinge tusooke tutwale omwana w'abandi mu ddwaliro Lubaga abeere ng'afuna obujjanjabi. Kakati nno mu kupapa oba mu kutambula nga batwala mu pressure mu ntiisa nga batwala Ashraf mu ddwaliro, ekimotoka kya military okusinziira ku baaliwo era n'abaafuna amawulire okuva mu nsonda ez'omunda eno yali order from above nti wabeewo obutemu obwo. Era bambi Ssenteza Kalibala ye yagendera mu kavuvuŋŋana ako ekimotoka kya military ekyo kye nakugambyeko ejjo mu update ze nasembeyo okuteekayo ekiyina ennamba emanyiddwa nga H4DF 2382 H4DF 2382 kyamukoona ne kimwasa akawanga ne kimwasa omutwe ate ne kibeera nga bw'atyo teyaddamu kubeera mulamu. Kakati nno olunaku olwaleero njagala okutegeeza abaana baatuuse dda nga mulimu n'abaana abasazeewo okukola ekkubo okulituuma Ssenteza Road. Kati bamaze dda okuba nga batuuka wali mu maka g'omugenzi, mu maka gaabwe ewaka we yaziikibwa Ssenteza. Era nga olaba ebifaananyi ebyo by'olaba biyitawo byenkuteerawo, abaana oba bammemba b'ekibiina ekya National Unity Platform bamaze dda okuba nga batuuka mu kitundu ekyo okubeera nga bagatta ettaffaali lyabwe ku kusabira muganda waffe amanyiddwa nga Ssenteza
Frank Ssenteza Kalibala abasajja gwe bamaliriza nga kati mugenzi emyaka giweredde ddala 3 kubanga olwo zaali ng'ennaku z'omwezi 27 yali Desemba ow'omwaka 2020 ng'olwaliro 2023 kitegeeza gy'emyaka giba emyaka 3 egijjudde nga Frank Ssenteza mugenzi era nga bwe twogerera abaana bamaze dde okuba nga batuuse kiro era okusabira omugenzi Frank Ssenteza awummule mirembe kugenda mu maaso olunaku olwaleero era byonna wano ku Red Zone TV tugenda kumakinga sure nti tubibatuusaako bulungi nnyo mu mbeera yonna esoboka okuba nga tukoleramu. Amuganda nge Dr. Enzyme yatuuse dda agenda kuba nga ate atukwasaganyiza ebyawo ate nga naffe tubikuweereza mu mbeera yonna gye tusobola nga bwe nabategeezeza nti tulinamu obuzibuzibu mu byuma byaffe naye tekitujjaako kuba nti tulina okuba nga tubaweereza mu mbeera yonna esoboka. So kati gwe ate nabakuba nga osubscribinga nja kukusaba kirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko subscribinga ku channel yaffe eno okwate ku kade aka notification obeere ng'obeera omu ku abo abanasooka ng'okumanya Red Zone TV ng'etaddeyo ensonga yonna. Amawulire gonna ge tufuna tumakinga sure nti tugakutuusaako mu mbeera yonna esoboka newankubadde nga tulinamu obuzibuzibu mu byuma byaffe naye tuli mu kaweefube ow'okulaba nga tubizzaawo ate newankubadde tebinnaddawo buvunaanyizibwa waffe okusigala nga tukuweereza mu ngeri eyo eyinza okuba nga esoboka obeere nga naawe tosigalira mabega mu nsonga zino obeera wamu naffe ku nsonga y'okumanya n'okutegeera. Lunaku lwaleero ennaku z'omwezi 28 mwezi gwa Desemba omwaka 2023 Red Zone TV tugenda kubeerawo nnyo nga byonna tubikutuusaako. Kati gwe atanaba kuba nga osubscribinga kikole ate tubeere nga tutambula. Kati ate nyongera bajjukiza ku mukutu gwaffe guli ogwa Uganda 1 ngenda kuba nga nagwo tugukozesa embeera yonna enaaba esobose tubeere nga tubatuusaako ebigenda mu maaso yonna gy'onaaba osinzira okuba nga otulabira ojja kuba kyokola kya mutawaana nnyo. Bw'oba tonaba kuba nga ogusubscribingako omukutu gwa Uganda 1 nja kukusaba kirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko osubscribinge ku channel eyo okwate ne ku kade aka notification era okole ekintu kyekimu obeera omu ku abo abanaasobola okuba nga mufuna updates nga bwe ziba ziyitidde side eyo eya Uganda 1 naye nga na wano ku Red Zone TV tugenda kuba nga tubatuusaako amawulire updates zonna nga bwe zirina okuba nga zijja mwaka guli mu kuggwako byonna tugenda kuba nga tubibawa ate nnyongero bajjukiza programu zaffe eza bulijjo zigenda kuddamu okuba nga zitojjera saagala ate mutye saagala otye mbeera yonna eriwo olwaleero gye tuyitamu ey'okuba nti ebyuma byatufaako naye nga tuli mu kuba nga tuzzaawo ebipya ate tube nga tubaweereza mu mpeereza ate esinga ku eyo gye tubadde tuweererezaamu. So kakati gwali gyali yonna gy'osinzira okuba nga gy'otulabira bw'oba tonaba kuba nga osubscribinga kikole kirira wansi awo olaba ekigambo subscribe obeere nga otambula naffe tugenda kuba nga tukutuusaako ensonga zonna nga bwe zinaatambula. Abatambudde naffe ebbanga lyonna programu zaffe muzimanyi nnyongera bategeeza nti tugenda kukomawo nazo mu bbanga eritali ddene ebintu bigenda kuba nga biddamu okuba nga bitambula nga bwe biteekeddwa okutambula tubeere nga tuweereza abantu nga bwe tuteekeddwa okubaweereza. Mwebale tugoberera tuwuliziganye mu updates